akadde kalabika nga katuuse kakuwaana tegowulira gw'oyagala ng'amba oyo omwagalwawo akuli ku mmeeme kadde ka mikolo era nga nze Jamirah nkwaniriza omulungi atakoowa tulaba omulabi waffe atulaba buli kaseera wayo akaddeko ku Sande n'ogamba nti nze nja kubeera ku Bukedde TV ate ndabe omugole anywedde mu bannaabwe akendo nze sifuddeeyo oba embaga yalidda ne kasita embaga tugiraga wano ku Bukedde TV manyirawo nti yeesinze mu mbaga zonna n'olw'ensonga eyo nawe oyagala okusinga jangu tulaga omukologo era nga Sande eno twakyalako e Butambala eno nno gye twagenda yewaali mwana muwala Mase ngamba Masitulah bw'atu bwe yatwala ate omwagalwa we Kayondo Ahmed mu maka g'abakadde be ne basobola okubeera nga bamuzaala bannange ekyali eyo bwe nakujjaeyo emikolo gino gyonna gyali minyuvu awo n'enkuza eri mu buddu e Masaka anti Dr. Longido abasinga gomumanyi nga Longido Dr. Longido Baba FM omwami oyo naye yakola embaga semabaga kwegamba embaga yasitula ebikonge embaga yaliko abantu bangi essaawa yaffe esoose tugenda kutandika n'omukolo gw'okwanjula nga bwe nabasuubiza njagala olabe mwana muwala Masi bannaye the beautiful one chocolate face njagala otuule naffe ate olabe omukolo gwonna. Okwanjulwa kwa Masitulah wamu n'omwagalwa we Kayondo Ahmed ab'e Kawanda naye ng'okwanjula kuno kwali eri e Butambala. Colors oba kiwandiise eddiko abagalana bano ababiri bakozesa kala eya yellow nga kw'ossa ne kala ya blue sako ne kakala akeeru akatonotono. Ati bw'okyogera ku gazebo ey'abagole gazebo eno nno baali nga bagikoze mu kala eya silver okukosa ne kala eya white wabulanga nayo yafiirayo ddala obulungi. Tukyagenda mu maaso omulabi waffe omulungi atulaba ku Bukedde TV era nga tuli ku mukolo gwani the beautiful Nabatanzi n'omwagalwa we Kayondo bannange Ahmed agenda okubeera nga bamuzaala mu maka gano era afuuse ensonga olunaku olwali naye wano wendi kale maama tira mwebale nakuginyiririra ng'olabise bulungi webale kusiima gwani nze nakulima Joelia sanze oti olunaku nina essanyu lingi nnyo olw'omukolo gw'omwana wange guno nina essanyu ly'amaanyi nnyo ndi musanyufu nnyo. Akula atya wamukuza otya? Masitulah abadde mwana mulungi nnyo ng'era mpulira nnyo ng'awulira nnyo maama we. Badde mwana mukkakkamu mwana mulungi omwana ayagala okusoma tantawanyiza n'omulundi n'ogumu. Mwagaliza obufumbo bulungi mwagaliza embeera ennungi okwagalana bulungi nnyo n'omwami we okwagala abantu abajja waka okuba omukyalo omukkakkamu okumanya eddiini obulungi. Senga oli otya? Gyendi nnyabo gyebaleko nnyabo. Kubeera nti ate muwala we otakuswazizza n'akuleetera ku mukoddomi. Kale omuwala ansanyusizza nnyo andeesedde omuko era tusanyuse nnyo okulaba nti omuwala waffe tatuswazizza era tatuyisizaamu maaso. Teyanziza nnyo oyo ye senga waffe tulinze abako batuuke ate nga n'omwana Masitulah okufuluma tulabe eggomesi zonna nga bwe yazima kinze tovaawo tukwagala nnyo.
obugalo bwaniriza abagenyi. Yes. Ajikatende webale kuba. Ataina sitani kutima kubeka lulumpulire. Engalo z'abaana bangabasawo. Batawo balamututule nabo. Dadi abantu balamu netusanzemu babiri abayi. Wanje. Naye omuntu mujjanjabyo. Awonye. Anaatera. Kiriza tutuukeko we bali. Yanguwa. Toka bane musawo na kitende. Atoze kwogera bigambo. Mukulu taata. Ozegaba. Mwasoma busawo nange kamba wensawo. Kamba wensawo. Kubanga mwasoma busawo. Tulowozino gye tuli. Nange tulowozeeyo. Mwanange Ronald Mayinja ali luddawa. Ronald oli luddawa. Omuyimbi Ronald Mayinja owa Golden Band naye yajja mu ssanyu eringi nga bamukubira n'enduulu wamma n'ayimbiramu ku bako abaali bazze sako n'abantu ab'ewaka. Mukulu taata kati eno tuli ku serefi. Mufaanagana bufaanaganyi. Mukulu taata ekyamazima eyo serefi. Oba oli awo 221 anoonya akalulu kuba ngenda kwesimba ku bwa kansala bwe Kawanda Parish. Taata ekyamazima kkiriza. Pulira. Bonna mbateeke ku digital. Mbajje ku analogo. Wamma mukwano. Taata tukwebazizza. Nga mwebaza ki? Weebale kulinaaniganya bibiina bino ebisatu.